Okwanjula kwa Phoebe n'omwami we Nzorah Juma omukyotala mbikuleetedde binyuma obyerabiddeko tulakalira naye kuno kwanjawula mukko n'okwanjula bulijjo kwe tulaba ndowooza abalokole be batusinga okututegeera kuba bakukoledde mu kyaki bannange binyumye libadde essanyu jjereere ngenda kuba nkulaga okuva gye bitandikidde paka gye biggweredde naye ng'oli ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabire okunyiga notification bell obenga notified brentekayo video empya nyongera okuyozayoza Phoebe n'omwagalwa we Juma ku jani eno gye batandise Katonda agibawemu ekisinga obulungi. Tusimbudde mukaka nnyo kyayagala bandi awo najjala n'abaawe gamba okoza oli serious mugamba sinze nkukase Juma bintu byo sibimanyiiko nze nkukase nagadadi nze mugamba nyamugamba ogenderedde kale oba kituufu kinziramu era nanziramu ku muvubuka ali siriyasi ne mugamba teri agaana baagalana okwagala tuyamba kuyambe okwagala tuyamba kuyambe nze siyingira mu kkubo ly'abagalana okwagalana kulina amaanyi kulinga kufa bw'oyimirira mu gwofa bw'olabanga abaagalana debbali ogira bugisu Yola mwangu na ingo wabiridde Yesu yebazibwe amina ono kwabayita Juma Juma agenda alondo mukazi mwena mulaba ne mama we kubanga ito muzaze na mulondera amwerondere ngeseraba Bisi ya kuloze Yesu kama sakula kitekulo tebasoka kulonda ne balaba haleluya Can it happen? Abana baba no badala ono mwana ali focused on buli eyo najina active accurate mpose ya AIDS ebisikadde esonna kakati era okuyisa mu budde bwonna kubanga kino tulina kimala olw'ensonga kubanga bano bwe bafumbiriganwa ati waliwo atafunamu era nga ye omulaba ennaku gyalina kakati twagala tukyanguye aleluya kati mukulu Juma ono Juma mutabani wange Phoebe omuhusband ng'amaze okumulondayo mu bangi ono omuhusband awadde speech n'atambulira ddala ng'omuganda bwe nnyinza okukiyita ne yeeyogerako obuzaale bwe mwana musoga w'ejjinja abo n'abadde bagamba nti munyarwanda munyankole munywa mata nga abangi bwe babyogera nti JB fashions bwe yafunidde Phoebe omusajja yamufunidde muganda we banange weewulirireko oleke kuwulira mugambo guno eno ogutambula otegerere ddala ekituufu ekiviira ddala mu kamwa k'omuhusband. Nzorah Juma nga ni mwana mu nju eno
Amina. Mpulidde ejjinja naye olw'ekisa kya Mukama muzeeyi wange bwe yanvaako Mukama n'antaasizaawo amangu nampa taata mwenna mulujjudde gwe mbadde mumanyi nti yavunaanyizibwako. Amiina. So ebisingawo bye neddira omuziro gwange yabirina kitegerekeka. Amiina. Ndoze Phoebe mu bangi awatali kutiisibwatiisibwa. Amina. Teri ampadde enguzi nti mpasize omwana oyo nange yateekawo ekyapa temundabyewo nayimirira ku bigere byange bibiri. Amiina. Nemunnyonnyola ensonga zange obuvumu. muganda wange Bugembe yatera okugamba kabona atuula ewali nemulengerera eri nemulonda. So by the way yaŋŋaana emirundi egiwera yaŋŋaana nemunyonnyola naye n'omuteekako taata nzikiririzaamu ye taata newobeera oleese ekintu kyenkana kitya agamba tukirimu. Naŋŋamba Juma kijja kuggwa nze kuli mwana wange ensonga zino zibanga bannamawulire ne babuliyita ku airport. Ono Phoebe omwana omuwala ne bamukuba amawulire we yatuukira wano nga mukweka bukwesi. Bannamawulire twali twagala kubuuza how are you going to get leave? Bannamawulire nno ebyaddala gwe gwobadde olowooza nti beera n'ogakadaama biki ng'omwana tumukweka bukwesaawo tumuyise eno nga sigalako abamu celebrity mukozi wa vision group biki gundi ku social media nnyonnyonyi era nabadde noonya kye bakomentinga enti nabirabye ebinyumira. Kandi abantu badde bakola ku TV omuvubuka nga tanagula na TV ye nakudawulira ne Juma Laba Okwanjula nga mugenda kufulumya luyimba kolabo kituufu ebintu Juma byagamba byakonzesa okutuuka ku kino. Kale tubulira amanya g'amatuufu gye bakuzaala then tumanye n'emikolo egigenda okubaawo. Bano nno basombodde abantu abanene. Waliwo kampani bamugiwulira buwulizi etunda mataka tefunanga mu default mu kutunda ettaka lyayo wadde ekizibu kyonna. Bamaneja bombi bayingiddewo ne batuulaawo ne basirika era sinze nabadde ntuuza sandi batuuzizzeeyo. Kansabe bayimirireko bamaneja ba Infotrust. Hallelujah. So ekwano gyaffe Phoebe kituufu tugenda wakkiriza okufumira omutabani tonyenya mutwe abantu bagagulira eddoboozi kubanga banga talina maanyi ayagala okubivaamu. Very good. Tweyanziza nnyo bali kujja Mukama akwadde omukisa ogw'ambaga. Kakati tubuulire Phoebe abazadde amannya g'amatuufu wagye bakuzaala kuba tuyinza okugenda Okwanjula tugenda okulaba otutwala ku nnyanja tugenda okulaba okiridde. Kale tubuulire amannya gange yenze kukkiriza Phoebe nga ndi mukyala mugwere. However tuli baawali Bugerere taata gye yagula. Nzaalibwa omwami ayitibwa Kamiza Florencio n'omukyala Kamiza Florence era nga nze Muggalanda. Amina. Hallelujah. Congratulations Phoebe once again n'omwami wo Nzorah Juma. Awo ng'okweyanjulako kuwedde babawadde space ng'abagole b'olunaku bakyezeemu bazinemu ku mazina beeyagalemu vibe ng'eri waggulu bitya ng'essanyu mpitirivu. Kankulageko kuba binyuma obyerabiddeko.
Chiwedde ba boss be aba Info Trust ne GB Tailors bamuhypinze ne bamuyezaayoza ne bamcongratulatinga ne bamuyezaayoza ne bamusanyukirako kwegamba bantu balungi nnyo nenge essanyu lyabadde waggulu bulala binyuma obeerabiddeko kamba kulage How do you feel, Mugole? Akaweta kacha atempeta yagenze kumbaga. We are so happy for you. Very happy. You're so happy. You're even smart. Thank you. Atakato catch Mary. Tubalinza akaonge siko nabatira mbuzi namba. My God. Yes. Ndozo chulide after party eliwali mu makaga JB ne CEO wa Info Trust babagambye okubasalira embuzi namba. Buli muntu asana nabeerako n'emikwano emirungi bwe gityo ne baboss abalungi mazima ddala toyinza kukowa kubakolera nenga congratulations once again Phoebe n'omwami wo Nzorah Juma, congratulations n'emikolo emirala wendi okubeera nga batuusaako mikwano ate neera amasanyu gakyagerera ddala mu maaso. Thank you so much. Oh my God. Come and have fun. Umulangira ina vibe. Love ojimanyi. Nenge nijo fananye Rema. I'm so blessed. Oh my God. Congratulations once again. I'm so happy for her. Sabakatonda bateremu obwangu mu lugendo lwe batandise abawemu ebirungi na buli kimu kye bayayanira mu mukwano ezadde n'ebirala bingi nnyo byesobola kumenya kumalayo nenga nebaza buli abala video to the end ne mulaba obulango kate mu buskipinze ne mutwala obudde ne mulaba channel yange sinza asinga okubawa ebisinga nnyo okunyuma naye mbebaza okubanga mumpa obudde naye osobola okukozesa comment section okuyisaawo bakabona bona congratulating Phoebe n'ekirala kyonna kiwandiyagadde okuyisaawo mbeerayo okuzilikinga n'okuddamu ne wabeera weetagisiza all channel media kokyali subscribe for more updates, like, share and comment teweerabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekayo video empya.